Nekoja. Bagamba sente ozijja wa. Sente nazikolerera nabagamba nawumula nawumudde emirimu mu butongole. Sente zonna nga buli kimu kyonna so nawumudde mu butongole officially so emotoka eno nazitumiza mu butongole motoka 2 okusalawo okuteekamu embeera yange ya bulijjo ye retirement. Nebagamba jogenda okuwa Namulindwa etuuka ddi. Namulindwa namuvuddeko ebibye nagambye mbuno kansirike kubanga Namulindwa yalemedde mu byakalu. Zizo motoka zogenda okozesa mu campaign because bangambye ogenda kwesimbawo emityana. Nabivuddeko kati nesimbawo binkwa siki. Ikolere kintu omusala gwa member of parliament nti milioni 25. Kati biseera bisinga obungi abantu kyenkunyonyodde kiri ekintu kimu nti nze kati sente zendyako ndya ku sente za 2021. Sirya ku sente ya leero ndya ku sente gye nasavinga mu 2021 kyenjogerako. Kati ekyo kyaleeteramu abantu abamu ate era nabo mubanyonyole nti kyaleeteramu abantu abamu omuntu weegiramu nze nakyakala nnyo nyawo byonna 2017 nensetinga kati sente bwe nsetinga nembiira nti nno nakisetinga era nkugambye nti kyosobola kunda nti ndya ku sente ya 2022 2023 2024 mbeerawo ng'omuntu nti sente nzirya accounts zange zijja ziraninga nti ebyange biri ntino kati nga bwe nkunyonye ndya ku sente ya 2021. Amin. Ora ku sente ya 2021 naye bagamba mbuno omwana Jengo tomuyambyeko ku mabanja gayina amayitirivu. Jengo muyambe ki namwe nayensi amabanja gali n'okusooka kwa byonna kiri ekintu kimuze Jengo nabasonyiwa family yonna nabasonyiwa ku lw'obulungi bwa byonna nze ebintu bingi nnyo ate ne Jengo ne mwebaza nti Jengo ku kintu kyonna nali nkolagana na kitaabwe era nakyogera luno nti Jengo mwana bwe mba nali nkolagana ne Yiga Jengo mwana ate n'ekyokulala nali nina ebintu ebyo nali nina omugayidinga mu ng'omuntu n'enkiraba public n'entunuulira bubi ng'etunuulira ng'omuntu nti nwanira TV just something small era olwagira bwe nti era kimukiraba nti bwe nagivaamu omwezi omwezi ogwokubiri ne bagijjako kuba I was the backbone nze nali mulandira okubeerawo kwa TV naye nakitunuulira nti public yali ekigira bubi then ne musonyiwa ne sente zonna era namukubira essimu ne mugamba nti mutabani Jengo kyo nkusonyi sente mamotoka na buli kimu so mu mutima omulungi ne continuinga n'embeera era tewaliwo kintu kyonna. Oli omusoko banja sente mmeka kutwaliza muzo abasonyiwa. Jengo yeke nyini ng'omuntu nze ngenda omugenzi gagenda okuva mu nsi nga manja milioni 2.8 Jengo najja n'agira n'aŋŋamba neziwera milioni 5 mwaka mu 2. Si kwa accumulatinga nti no Kijenga ina byatwalanga ye sente ze nagattako nengattako n'emmotoka nziwera bwezito naye n'emigabo gye nalinguzeemu emigabo 20% shares mu ABS byonna ne mugamba ng'omwana ne mugamba manyi nti ye mubeere nti no bakwataganyiza so kati waliwo nnyo obuzibu buli awo nagira neŋŋamba TV bwe libeera nga bweri eribeerako naye ebisigadde byonna sinanze kyemmanja Jengo.